omanyi naawe olina famire gy'ogenda okuleka. Waliwo kye bayita entobazi, waliwo kye bayita ebibira, waliwo kye bayita liiva, omugga. Ebintu ebyo bibiri byaki bya njawulo. Kati gwe buli lwojja ng'oyogera ku kigambo muli mu lutobazi oba otuwabya. Nti omuntu bw'aba tugenda kumujja mu lutobazi tugenda kumuwa kaputeeka 45 ku 2 so si kusindiikiriza mugobaganye ng'abava engalo mulaba bwe babanga baagala okutongoza entobazi tusaba n'ezo entobazi zonna ezaaliwo ebisembe byonna babimenye. Bagamba nze taata lwobanga osobola oba olina ayagala oggulu amazzi yazima kafeero kaliko omutuuze w'omumikono. Olutobazi oli bw'agamba nti oli mu lutobazi asooka atunnyonnyole olutobazi kyeki, etteeka likyogerako litya? Waliwo activities eziri permitted, regulated ne prohibited. Kitegeeza activities ezo zetubadde tubannyonnyola nti abo bonna abaazimba mu lutobazi kimenya mateeka, era etteeka bwe lituuka lirambika bulungi era ne ligayidinga nti bw'oba oli muno gavumenti egenda kukolako ng'etteeka bwe likola ki bwe liragira. Olwaleero tubadde tuyisa abantu abo, naye abantu babadde nga balina ebirowoozo eby'enjawulo ng'ate bakambwe banyiivu olw'okuba baakola ekibasuubira ekiyinza okubaleetera obuzibu. Olwekyo omukubiriza bonna abantu baffe abali mu bifo ebyo ebifaanagana ng'olutobazi kubanga ebyo nno bibadde mukono eyo mu lukiiko lutuuziddwa aba munisipaali abavunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi nga babuulira abatuuze ku nteekateeka y'okubasenda olw'okwesenza mu ntobazi abatuuze okubadde ab'ekiwanga n'e Kasokoso